kumanya kuwuliriza ebigambo by'abantu ebyogerwa opposition ebyobulimba nti gavumenti enakyekoledde eggwanga batuyita ba DCCU tulina Digital Content Creators Uganda aboogera batuyita ba DCCU Digital Content Creators Uganda mu Luganda siri kalenda katono ayogera luzungu mu Luganda tugende mu maaso n'ensonga atuge mu Luganda abayiriza ku mutimbagano Digital Content Creators nga tuli under OWC OWC kitegeeza Operational Secretions Operational Secretions operation nti kaweefube w'okugamba abantu bave mu bwavu n'olwekyo naffe tubiteekamu engatto tutuke ku ground tuli Mayuge district kyalo bakiyita bubalagala abakulu bano sebo mugenda kweyogera mwena muri basajja bamanyi baniza kigambo kyamu kumanya waje soke n'omwana w'obuwala girls first amanya nze Rachel the blessed one under DCCU kinyankole kiki kinyankole okay tuli wano ebintu nze teri atamanyi n'ennyoka mmanyi tuli wano ku ground ekitwetera ku lindako nkimanyi sokuga nti wadde osaaga neki mama otamumanyi mama opposite tomugulira data mama ekituleeta ku ground tugyewo obulimba tugamba ekyalo kwe tuli ne tukubuulira video endala mujaziraga omwami nga mwali Mamuja Samuel Nabeta famu tulimu ali ku yeeka 20 ebyamuweebwa bino byamuweebwa Operation Wealth Creation ali mavanira ali mapoko ali emivule belemenda kwejja ki kyusizo obulamu soko nyo abantu Operation Wealth Creation kiki gwe nyinyonyola nawe oli mu video Operation Wealth Creation kye kitongole ekiriwo okuyamba buli munnayuganda naddala omuvubuka okwekulaakulanya okwejja mu bwavu ekikulibwa Jenosali musale era nga bagaba ebintu bino wammanga nga endokwa z'emmwanyi endokwa za vanira buli kyomanya ekirimibwa obutunda emmwanyi ente embizi byonna ebisolo byonna okutwaliza awamu haji nadulire yagaba embizi nga akyali chairman weruweru nga temusiraamu okulakulana temuliimu ebyo okulakulana teriimu ki teriimu naye njagala bategeeza nti obulamu bw'abantu abasinga bwemwegomba buli fake olina okuzimba obulamu obubwo abantu banyooma ebintu bino ebitono naate mumuva ssente nnyingi ne biliyoni esookera ku 10 oyinza okugamba zoyika 2 kooko yagwa esookera ku emu kooko yagwa agula bbeeyi ki tomulina tomumanyi tomanyi bamukola so jja kudda mu kibuga awo obuukire byotakoloti byotategeera obulamu bw'abantu tubumanyi naffe bwetuyitamu tubutegeera kyobola mbagamba nti nasanyukira nnyo omwana ono ow'obuwala obutadda mu kunama obutadda mu kuwemula akyekuumye n'abasajja bonna bamutunuulidde yandi higo shigo tusineta watunulira atunulidde kimukulaakulanya mki oli waddemba okunvuma obusiru naye kastanzira netekako SC ebivumo byonna bikola ki andi ovuga Benz Mercedes naye tobuuka wooli awo ino ng'okyalinya train y'ennamba oli ate ogende muki bwe buzibu kati waliwo abavuma omukulu bu Kenya waliwo abamuvubya agalevu agalibwe n'ebirala ekibuto n'ebirala ebinene waliwo abamugamba ekikuba ekinene tuzze kubuulira abantu biri Operation Wealth Creation tuliko oli kyabugagga naawe tulina ekyokulabira abantu bategeere biki abantu bannange ekirala nga nyongereza kweyemboozi Operation Wealth Creation ene faamu gye tulimu oba ennimiro gye tulimu ya musajja mukulu bamuyita Samuel Nabeta asobola kukola ne Madivan Company gye yajja ekyozo n'agamba lwaki nze seekolerawo ekintu ekyange Operation Wealth Creation nemuwa endokwa emitwalo 2 imagine emitwalo eza kokowa nemuwa emitwalo 2 kwe yatandikira nga inayika za 2 ku kyalo kuno yazitegeka najja natandikira atugamba yatandika 28 ebintu bivudde wala byetwogerera bino si bya 2019 mu covid byetugamba bino si bya mu covid nti bitandise jjo gavumenti ebadde ebikole ebbanga lona nenga ffe batuusa nga tetumanyi tibikolebwa nga batulimba essera tubirabise tubadde n'obuzibu ng'abavubuka nga tulowooza nti Uganda ye Kampala Uganda tekola Kampala batugamba nti kalinga kajiko ka sukali ku Uganda nti bingi bye tutamanyi nga twesibye mu Kampala alinga batulimba bulimbi tebagala tugamba mazima naye kati ekirungi ekiriwo kiriwo ekiti Dr. T nti DCCU yaze
kujjawo bulimba fere tugamba mutubikirira kyova tujja kugula wundi sizugamba mutubikirira ate ne muleta ebifaananyi tetuleta ebifaananyi bireka Brazil kugamba muno ebitongole bya gavumenti birina omuze okugenda nabisanga omuntu ng'alina ttaka lye ne koko wawe ne bimuwaayo akasente ne bimwesibako bw'oba oyagala okujja jangu eno emayuge kyalwa kita bulagala gwo omwami omubuuza bamuyita mwami nabeeta Samuel ye chairman ero siwano wano n'abaamuwa ebintu bakola ki bali ekirala ekisinze okuwuna bannayuganda tetuzze kugamba obeere mwenaaleeno okategedde sigala mu nuupu yo mwefuddisiyo naye ng'olina ekyokulya kuba ffenna enjala entuluma wali tuli beenaaleeno ffenna golo ssente ate Katonda awadde Museveni ekisa nti era yawa era yajjawo ebibiira byonna biki bibye kati kwojja kudde ozimba omutwe ubongo bukulume ng'ebibiina byonna biki okyogedde lwaki Sky Soldier tegejja kutunuulira akakitegeera wakakitegeera babuwe kulinagana nakkaaba tukubatize kama ze Sky Soldier njatula leero mpagira Museveni ebbanga lyange eryo Kyagulanyi mwega